Golabaawo ye Nankunda Sylvia ow'emyaka 16 gyokka wabula nga ku myaka gino maama w'abaana babiri okuli ow'emyaka 4 n'ow'omwaka ogumu n'emyezi 3. Nankunda nga nzaalwa y'Issinjiro agamba nti ku myaka 11 ng'ali mu kibiina kya musanvu omusajja kagwa ensonyi yamusobyako n'amutikka olubuto era olw'okutya okusibwa yamalamu omusubi nga n'olwayo taddangamu kumukubako kyamulubaale. Nali mu P7 bwe namala P7 nali sinabagimaliriza nga ndi mutaamu yakubiri nga sinabagimala we nafuna olubuto lwono. Taata wono ne bamunyoonya yali myaka nga 4 yankwata nanzaalako ono nga ndi 11 nali nga nakamenye omugongo mu kusooka we yantikira olubuto nga ndi mu 11 nefuna olubuto nenzaala taata wange nanyonya omusajja oyo n'adduka ku kyalo nemugamba taata wange nti maze ozzaala nfunira ki mirimu gy'emikono nagale talina ssente kati nabaala nga sirina kyakwambaza mwana nengamba kanzije mu Kampala. Ng'amaze okuzaala yasala amagezi ajje Kampala gye baali bamufunidde omulimu gw'okukola awaka kyokka bwe yatuuka yali tannagufuna ate ne waba omuvubuka eyamulimbalimba naye n'amutikka ettu eryokubiri bw'atyo n'adduka era kati be baana ababiri baatoba nabo. Waliwo yansindika okukola mu kyalo nampa connection bwe natuuka muno mu Kampala mu Kisenyi nenfuna taata woono omuvubuka nemusangawo nga mugamba nsaba kunkubira kwene essimu yamala n'agisuula n'angamba nambe mubuzeeko tugenda nsuze era naye yasula nkozesa nenfuna olubuto lwono mu COVID ey'okubiri nfuna olubuto lwono era nansuulawo nembeererawo nga abantu banyambayambako mpaka we natuba Mukama Katonda nanyamba nenfuna omuzira kisa nampangisa ennyumba myezi 6 nampangisa ennyumba emyezi 6 naye simanyi kati gyali. Mu kiseera kino Nankunda gakaba gakomba olw'obutaba na buyambi bonna anti n'akalimu k'okutundira emiyembe ku kkubo ke yali akola okufunamu ekirabirira abaana be abasirikale ba KCC baakabowa era nkati asobeddwa ewaka ne mu kibira. Nali nkolera ku kkubo nga ntunda miyembe basite kanso bankwata maze emyezi 2 landlord abanje emitwalo 12 buli nnyumba ya mitwalo 6. Nyumba eno nga bwe mugiraba maama ono ow'emyaka 16 gyokka mwasula n'amabujje ge 2 ng'omu wa myaka 4 omulala wa mwaka gumu n'emyezi 3. Teriimu mufaliso teriimu nnyo kintu ky'amaanyi ky'oyinza kugamba nti kyekyetengeredde okuba nga kibuddamya maama n'abaana be. Waggulu etonnyako awo olaba ettaala etonya nga sirina mufaliso naye ekyokwebika tukirina ndozo kiraba wano wetusula n'abaana bange sirina bintu byonna ebikozesebwa mu nnyumba ndi mu kweyiya buyiya ndabe nti obulamu bukola ki mbuzaawo n'abaana. Asaba abazira kisa okumudduukirira mu mbeera gy'alimu n'abaana be basobole okuba n'obulamu bweyagaza. Neetaaga buyambi nawe ndi wano mwana wange ono omuto omulwadde addukana asesema amaze wiiki namba abadde musajja munene naye kati yaweddeyo lwakuddukana noono yennyini bamugobye ku ssomero sirina ssente n'ekyokulya kyakuyiiya buyiiya. Omuntu yenna bw'abaayo ng'alina omulimu gwonna nsobola ogukola mbiseewo abaana bange basiteeka nsolimu mutusaasire mutulabe mugambe akamuleke bannaye kati emirimu gyange gijjo mwagikwata ndi wano ndi mu kubonaabona n'abaana nze maama nze taata. Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ekikola ku miwendo ki Uganda Bureau of Statistics ey'omwaka 2019 omuze gw'abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka buli lukya gweyongera nga ku baana abawala 5 b'osanga nga balina emyaka 25 omu ku bo abeera yazaalako nga tannaweza myaka 18 era ng'ekitundu kya Busoga n'obugwanjuba bw'eggwanga bye bikyasinze okukosebwa mu nkola eno. Farida Nakayiza, BBS Terefayina, Agesika. Sibiwoomu webale Farida Nakayiza. Omuvubuka eyalabikira mu katyambi ak'omukutu ogwa TikTok nga yeewaana nga bw'alina enkolagana n'akabinja ka ADF